The Shift. Ku mukutu guno twefumiitiriza ku nsonga ez'obulamu obwa bulijjo nga twogera naawe mu ngeri y'ekikugu olw'okutuukiriza ebiruubirirwa byo. Twogera ku nsonga z'omukwano, love, embeera y'obulamu obwa bulijjo, daily life, okubeerana, inspiration, essuubi, hope, okwezzaamu amaanyi, empowerment, ate n'okuleetawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, transformation. Tukomyawo emitima egimenyese era tukwata ku bulamu bwa buli muntu kinnoomu. The Shift. Mukutu ogwa buli muntu tegusosola mu kikula kyo, kebeera eddiini, eggwanga oba ekitundu gy'obeera. Wabula gutugatta okwekumaakuma n'okwezzaamu amaanyi ku nsonga yonna eba etuzitooweredde. Irene, the Princess of Hearts, omumbejja w'emitima, waali nnyo okwogera ku nsonga zino. Obubaka buno mbuweerezaako eri gwe munnange yakyayiwa omuntu omulala, gwe munnange gwe baagobye, gwe baaleseewo. Njogerako naawe olunaku lwaleero. Manyi bulungi nnyo kye kitegeeza embeera eno efaananako bw'eti ng'etuuseewo mu bulamu bwaffe, kubanga nange kyali kintuuseeko. Nti embeera eno singa eba etuuseewo mu bulamu bwaffe, munda muli tuwulira akazito ku mutima. Tuwulira ng'ensi yonna etutunuulidde nga ffe abatalina makulu yadde. Embeera eno esobola okutuukawo mu bulamu bwaffe singa omuntu omulala atugaanye, giyite rejection, oba nga twawukanye n'abaagalwa baffe, giyite separation oba divorce, oba ng'oyo omuntu eyatusuubiza okukola obufumbo atuleseewo. Obulumi buno n'okusoomoozebwa bireeta ebibuuzo bingi nnyo mu mitima gyaffe, nga twebuuza oba omuntu gwe tubadde naye abadde akitegeeza ekyokwezimba n'okukula naye. Naye na kino kirowoozeeko mukwano, nti ate guno gusobola okubeera omukisa gwaffe ogw'okwezuula nga kw'otadde n'okwekutula ku bantu abandikutudde omutima n'okutusembya gye bujja mu maaso in the future. So kolowooze ku ndaba y'ebintu eno wammanga. Tubamu akafaananyi okuwa omuntu obulamu bwo bwonna naye nga teyeekakasa nti gwe mubeezi omutuufu gy'ali. Tubamu akafaananyi okuwa omuntu omulala omutima gwo gwonna ne weemalayo ate nga ye n'ebyokubeera naawe si byaliko. Ng'oluusi tabirowoozanga nako yadde n'akamu n'akeddagala. Ekika ky'omuntu afaanana atyo yatasobola kugumiikiriza bunafu bwo n'okusiima amaanyi g'oteeka mu relationship eyo. Kyokka ate omuntu omutuufu asaanidde yakwagalira ddala, ate era yo yakusitula n'okukolerako n'akolerako mu mbeera yonna oba mbi oba efaananya etya, nga kw'otadde n'okukujjukiza nti osaanidde ebirungi mu bulamu bw'ensi eno. Nsigadde nze Irene, the Princess of Hearts, omumbejja w'emitima, mu program 70256 call the 88.8 CBS FM radio y'obujjajja.